Wetutuukidde ku woofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda e Kayunga tusanze baatandise dda okusunsula abamu ku beegwanyiza ebifo by'obwa kansala n'abaagala ekifo ky'obwa ssentebe bwa disitulikiti. Sale Bulinsoni omu ku beegwanyiza ekifo ky'obwa ssentebe bwa disitulikiti eno olumaze okukakasibwa n'ategeeza nga bw'agenda okukyusa empeereza y'emirimu eya disitulikiti eno. Tugamba nti bw'ebudde yessaawa okulaba nga Kayunga yaffe eddayo eseseetuka eddayo wa we yali abaana bannakayunga nga bafuna emirimu nga tegiguliddwa. Ono yabadde sipiika w'olukiiko lwa disitulikiti ng'agamba essira waakulissa ku kulwanyisa nguzi. Enguudo z'e Kayunga twagala okuddamu okuziraba nga buli luguudo olukolebwa disitulikiti luyiibwako malamu okuva lutandiikira paka we lukoma, ebizimbe nga bizimbibwa ku mulembe ogukkirizibwa, amalwaliro gaffe n'amasomero. Ye Jamiru Ndugga agaaniddwa okusunsulibwa oluvannyuma lw'okulemererwa okuleeta empapula z'obuyigirize n'emikono gy'abalonzi egimusemba okwesimbawo. Waliwo ebibuzeemu bitonotono naye nkakasa enkya bagenda kunomina. Kiki ekibuzeemu? Ekibuzeemu waliwo emikono gyengenda okutereezaamu ate nga ndaba obudde bugenze nina kudda nkya. Ono y'omu ku babadde bavuganya ku kkaadi ya Nuupu ng'ekibiina bwe kyagaanye okugimuwa n'asalawo okwesimbawo ku bwannamunigina. Nze siri mujeemu naye saagala tufiirwe mpeereza nnungi eri abantu b'e Kayunga ate n'ekibiina kyaffe kiteeke kufunamu, era njagala kakasa bannakayunga nze wadde sinze nina tiketi naye ne bwe nnaawangula ngenda kukola na National Unity Platform kubanga kyenzikiririzaamu. Ye munnaNuupu Rajabu Ssenkubuge eyaweereddwa bbendera naye asunsuddwa ku kifo ky'obwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Kayunga. Nominations nzimaze, buli kimu nkimaze, nzizeeyo mu bantu bange. Njagala okukakasa bannakayunga ensonga ziri 2 oba 3. Ekintu ekisooka ab'e Kayunga baatubbako obuwanguzi bwaffe ng'ab'e Kayunga. Ono asekeredde banne be yavuganya nabo ku bbendera ya Nuupu abasazeewo okujja obwannamunigina n'ategeeza nti tebasobola kumutiisa. Kakati abantu abeeyagaliza ng'abantu bwe batyo bwe bakola nti bannyimye kkaadi nze kanneesimbyewo naye nga kyenkakasa kiri ekintu kimu. Buli omu eyeesimbyewo alowooza w'amaanyi tugende mu balonzi. Abalonzi bagenda kusalawo. Mu kusunsulwa kuno waliwo ne bakansala ab'enjawulo abasunsuddwa. Mbakakasa sigenda kuyimirira nammwe mu buli mbeera yonna nga bwe mbadde. Kansala wammwe Hafsan Namatovu wendi nnyo, akabonero kange ka umbrella. Emirimu ku disitulikiti twagala okulaba nga emirimu gy'abannakayunga gisigalira bannakayunga nga be bagyenyumirizaamu. Wetuviiriddewo ng'abeesimbyewo abasoba mu 25 be baakasunsulwa era ng'enteekateeka ekyagenda mu maaso.